ddala. Olwaleero waliwo ensonga ze tugenda okuba nga twogerako nga tusoma ebyawandiikibwa ebimu bijja kutwekoonako, naye ekyawandiikibwa ekikulu eky'olunaku lw'olwaleero ogenda kuwandiika ekitabo kya Mubuulizi essula 12 okuva ku lunyolo lw'12 otwaka ku lunyolo lw'14 lwe lusembayo. Ecclesiastes chapter 12 from verse 12 to 14. Then ensonga endala gye ngenda okwogerako ogenda kuwandiika Genesis chapter 5 from verse 1 to 5 ne Luke chapter 3 verse 23 to the last verse, naye okusinga njagalawo 23. Tugenda kwogera ebyo olw'ensonga eziri mu ggwanga Uganda ze twetaaga okwogerako, kuba bwe tutayogere tewali ajja kwogera. Mukama atuwadde ekisa eky'emirembe gino mu mulembe gwaffe okubeera nga ffe tuliwo okubikola. Omutwe gw'olwaleero guyinza obutategerekeka bwe mba sinnagwogerako, sinnabagulambulula. Leero nzize okugamba mu Uganda abeeyita abagezi nga beesinga ku bitabo bye baasoma ebingi ennyo. Omutwe gw'olwaleero ngambye abeeyita abagezi mutugjeeko obusirusiru bwammwe. Ye vidiyo y'olwaleero mu kigambo kya Katonda. Wandiika Mubuulizi essula 12 olunyolo lw'12 paka ku lw'14. Ngenda kubuulira lwaki ekyawandiikibwa ekyo kye tugenzeemu n'ebirala byonna, lwaki n'omutwe gw'obubaka bw'olwaleero guli bwe gutyo. Kubanga waliwo abantu abatuleetako obusirusiru babufuule polisi, babufuule amateeka mu mulembe gwaffe. So awo tugenda okuba nga tusoma olunaku olwaleero. Tugenda kuwumbawumba wiiki naye kanzijawo bino. Okusooka byonna nabagambye tugenda kupostinga ebimu ku bintu bye tugize n'ebipande waliwo ababikolako, labe nga tubipostinga, tutandika obitweetinga. Obijjeyo otweetinge ne message endala okugigeneratinga okuva munda muggo okusezera bw'olaba Uganda. Gwe olwaleero singa obadde osisinkanye Trump nga tukulonze nti gwe otukiikirira kati. Gwe otukiikirira osanze Trump gwe tusindise, Trump omugamba kikati. Kiki ekiri mu mutima gwe ekikuluma mu ggwanga Uganda? Ze tweet z'oba okola. Kisingako nnyo okukuwa ekyokuteekayo. Naye kyojje mu mutima gwo era kigenda direct mu mutima gw'oli. Omanyi lwaki message y'abantu ba NRM teyingira bantu? Teriyo muntu wa NRM atuula n'atunuulira embeera z'e Uganda n'agenerating ekintu ekiva mu mutima gwe akibuulira abantu. Balinda Museveni ajja ababuulira ekyokola. Olw'okuba message eyo teba yiyo, tosobola gyogera kwenkanankana bweri. Naye bwokera nkera kumakya n'ensaba, oba bwe mbagenda kola programu ntutwala obudde n'ensaba, nendowooza ku nsonga eziri mu ggwanga, n'ensoma Bayibuli, n'enkola ntya. Kati ogenda okujja okwogera ekigambo eri abantu ng'oyogera mutima, era omuntu akirisiivinga bw'atyo. Naye omuntu bw'akutuma n'agamba genda obagambe bw'oti, nawe genda obagambe bw'oti, nawe genda obagambe bw'oti, era ebbanga lye mmaze ku internet ebyokwogera tebinzigwangako. Waliwo awo emambegako awo mbadde embeera ne programu zeziwera nga ku Lwokubiri mbeera ne programu 2 ku Flashlight emu ne ku ASPM. Ku Friday mbeera ne programu 2 ku Flashlight emu ne ku ASPM, naye nga sidda mu kigambo, naye ate nga byenjogera tebiggwayo. Olunaku ne bwompa video 4 nsobola ozikola nga size mu kigambo kyenjogedde walala. So njagala otuulo generate ekyo kyekyenjawulo ku mulembe gwaffe nti abaana aboogera ku mikutu ab'enkyukakyuka atuula n'aseesinga embeera n'ajja n'ayogera mutima, ab'NRM balinda Museveni abawe ebyokwogera. Kyovula beera abyogera ne bikoma awo tebikola makulu kuba tebiba bibyo. Jjo twasomye ku Kezekiya yayogera omutima gwe mu maaso ga Katonda. Immediately Katonda n'agamba nabbi ddayo omugambe nti mwongedde emyaka 11 kuba ebintu byayogera byava mu mutima gwe. So tugenda teekayo obumu ku message, naye naawe yongerako ekirala. Toteekayo message eno mirundi gisobe 3 bajja kusiba XO. Twitter handle yo basobola okugisiba. Teekayo message nga za njawulo. Toteekayo message emu mirundi 3. Naye tubeere bangi tuteekeyo tulumbe Trump. Aina omukutu ogugwe ng'omuntu, aina omukutu ogw'obwa president. Tumulumbe wali ku bwa president, bwe tuba tumulumba tukole demonstration ku YouTube, ku Twitter. Tugenda kuba tubibaterayo n'ebipande tubiteekeyo. Naye generatinga ekintu ekiky'okuva munda ku bulumi bw'oyina e Uganda ku nsonga ez'enjawulo, kubanga oba oli awo ensonga ezituluma
nyingi naye nga oyina bw'ogiwulira nga yakukwatako nnyo ng'oginako information egende wala kugamba bwe tuteekayo ensonga ez'enjawulo kijja kuba kitukoze bulungi nnyo. Ndi musanyufu nnyo olunaku lwaleero ndabye Honorable Zaake afulumya eggwanga okugenda okufuna for medical check up. Nanoonya Honorable Shamimu Malende, mbuulire Shamimu Malende emirundi egi ogwasooka naazigwamu yasibira Nairobi. Nenziramu juzi nenoonya Shamimu Malende nambula nembiyisa ku programu nengamba Shamimu nkunoonyeza ombuze naye Mpuuga agenda kukola ekintu. Mujjukira secretariat nengamba Shamimu Malende Mpuuga agenda kukola ekintu. Shamimu namunoonya yagaana okwata essimu wuuyo ali ku ndiri. So tetwogera bintu bino mbuno nze sirimu waliwo abantu abamu ku internet wano nga tuli mu byaddala tetuli mu bya following. Tetuli mu bya following. Honorable Zaake wuuyo. Honorable Zaake wamma Mukama ayingire mu nsonga zo. Genda abasawo bakebere bajjanjabe naye Katonda akuwonye. Wenna kijje wali confirmed genda bakukebere. Ate kyosangayo kitubuulire. Kyosangayo kitubuulire. Bwe temuli mu kintu bitsoke kubanga era tekikusala. Naye genda bakukebere. Neyanziza okubanga wawulidde bulungi information eyo ate n'ogiteeka mu nkola. Shamimu Malende namunoonya. Nenoonya Shamimu Malende naabula. Waliwo ebiseera bye nanoonya Waiswa Mufumbiro. Naye nga ye womunoonyeza omufuna nga woomukubira bw'oti ne bw'aba takute bwadda immediate akubira. Era mujjukira ebiseera ebyo bwe baali bawambye abaana be nga mugamba waliwo drone egundi ekugoberera bagenda kukwata abaana bagenda kukola batya ne wabaawo abavaayo ne babiwakanya omwana atiisa kati Waiswa gwe tulinawo kati atambula wundi amuteesa twagenda okugira tuti nga abasajja bagenze wamba abaana be. So waliwo abantu abali wano nga tetuli mu bya following. Waliwo abantu abali wano nga tuli mu bya ddala si buli omuntu ali mu content. Ekala mwe mulowooza waliwo ba MP abamu ne bannabyabufuzi abalowooza nti bwe tubanoonya tuba tuzze basabiriza. Teriyo omuntu gwe nali nkubidde essimu nga musabiriza 10. Nze ebyetaago byange bigwa mu nfuna yange gye mmanyi eyange. Ebirala byonna Katonda bw'abanga biridde ekitiibwa kidire Mukama. Obwetaavu bwange nabutteeka mu nnyingiza yange awo. Ebisigadde Mukama yamanyi. Era omuntu tasobola kugamba nti Wire yankubira essimu nga nsaba ssente. Omuntu tasobola kugamba nti Wire okunjogerera ekintu kino oba okumpisizaawo ekizibu kyange kino yansaba ssente. Bw'abaayo ajja ayogere nve ku internet weewaawo. So ate bw'oba oli eyo ng'olina ekizibu emikutu gino gyammwe. Emikutu gino gyammwe kubanga bwe mwagala omukutu guno gugwe leero bugenda okuzibanga ngudde. Tugenda okuva wano okweza essaawa mmeka eziddako oba omaze okuwamattukayo ng'ogudde. So omukutu guno gwammwe tugukozese paka nga tutuuse entebe mu ntebe. Eyo nvuddeyo. Abachina abakola ku birwadde by'enkoko mu laboratory esangibwa Namunkekeera batandise okuimplementinga ensonga y'enkoko ziri ze nabagambako. Waliwo akalwadde ke bali mu kugezesa kati ku final stage mu nkoko ez'amagi n'ez'ennyama nga ne bw'oli eggi akalwadde okafuna. Naye akalwadde kano kagenda ku affectinga amawuggwe g'omuntu. Enkoko eno egenda kubanga efuna ekintu ekiringa omusujja n'ekuma omuliro era nga bw'efa tegwako nswera. Kubanga kino ekiseera we bali enkoko ziri ze nabagamba batandise okugezesa enkoko zino era mu bbanga ttono nnyo mugenda kulya nga gavumenti esiba enkoko. Era omuntu yenna nga oyinvestinze mu nkoko oba opulaninga okuinvestinga mu nkoko mwabazibala okuva kati okutuuka mu Easter oyagala oyiweewo simanyi enkoko simanyi 7 simanyi 5 simanyi 9 linnya ku kyawakati tosooka kuinvestinga mu nkoko. Teekamu ezitakuluma. Ekirwadde ky'enkoko kigenda kujja mu Uganda mu bbanga ttono nnyo okuva kati. Mugenda wulira nga basiba enkoko nga bagamba waliwo enkoko eziyina ekirwadde. Kike balinze bali mu kukigezesa bakitambuze mu birungo by'emmere ey'enkoko. Balinze enkuba etonnye bagambye bagenda kikola mu sizoni y'enkuba ng'enkuba etonnye nnyo. Bagambe enkuba etonnye ereese outbreak ya simanyi outbreak mukiyita mutya outbreak of chicken pandemic. Babi ebyo nze I don't know. Nkugambye balinda nkuba ennyingi ennyo bakikonfirming nti mu Uganda mulimu ekirwadde ky'enkoko ekikwata abantu
mu ngeri ey'okukwata amawugwe kiri mu format ya covid naye nga bagenda kiwalinnya ddala bagenda naye nga measures zonna simanyi PO simanyi SPOs simanyi PO sources ezo SPOs ziyita mu kyezo procedures standard procedures ebyekisiru ebyo bigenda kuba byebimu bannange bannayuganda confirmed 100% Besigye ali wakaawe Kasangati nkiddamu Besigye ali wakaawe Kasangati bannayuganda muwulire ekintu kyenjogera 100% ku Mpoma satellite confirmed Besigye ali wakaawe Kasangati Besigye ali wakaawe Kasangati waliwo omuzannyo ogugenda mu maaso ensonga za Besigye ezo nnene ensonga za Besigye ezo zaali zirimu ebintu mujjukira Museveni lwe yagenda Kenya n'awooninga Babu Wino ne Raila Odinga Prose wamane yanziza SOPs wama we bali kuzidukiza nesiswala mu bantu SOPs standard operation procedure sibye bwe biti now waliwo ekifo kyebagala okulonda ekinene mu East Africa nga Raila yalino kitwala Raila yakiriko yali mosalaikiro kitwala ekifo ekyo Museveni kyayagala okuttira Raila Odinga kakati olunaku Besigye lwagenda Museveni yali anoonya Odinga baali bagenda bakwatira mu kifo kimu Besigye ne Odinga naye Odinga n'abawunsinga baali bagenda bakwatira mu kifo kimu government ye Kenya esigaza Odinga eye Uganda ereete Besigye babavunaana omusango gumu Museveni anoonya Raila Odinga ku nsonga ezo bintu biwanvu ngenda mbigwamu naye musoke mulinde konsirike Besigye ali Kasangati waliwo ekintu ekiriwo ba Museveni kye bali mu kukola ne mutabani we okuzza opposition yaabwe gye twajjawo zezimu kuze mulaba ng'enkayana wakati wa mutabani wa Museveni ne Ssemujunganda simanyi bagenda kusala ko Ssemujunganda omutwe simanyi agenda mukubamba simanyi mbono omutwe gubya byatale bagala tulaga nti Ssemujunganda ye opposition omutuufu era agugulana ne mutabani wa Museveni bali mu kunyweza ekintu kyabwe ekibaddewo ebbanga lyonna kye baagala kibeerewo eno yesawa opposition yankadde mwenna mutuviire tetuyingira namwe mu promised land Besigye ali waka bannange ebisigadde ngenda bibabuulira mulindeeko ngenda babwe weewaawo Besigye ali Kasangati ate bwente bwenjogera najja wano ne mbagamba nti bannaddiini bali ku ssente z'abasiyazi bazirya ne Museveni ne mbagamba Kazimba Mugalu ne Bujingo batambuza bisiyaga kati lwaki temwogera Kazimba Mugalu lwaki temwogera ku bantu ababadde balisivinga ssente mu gavumenti ez'abasiyazi ez'okuteekawo ebisiyaga mu baana ab'amasomero ne bagawo obutabo bw'ebisiyaga Kazimba Mugalu temubimanyi senga lesiti eyo yafulumye ng'eriko ekigambo nti nuupu Kyagulanyi Ssentamu tubadde tubawa omutwalo gwe Uganda gumu ku bisiyaga senga kati ekiri ku internet olw'essande lw'olwaleero Kazimba Mugalu Mubajje Bujingo Kiganda kati senga n'abalala kati senga olwaleero yebadde egenda okubeera topic mubadde mugenda kubuulira abantu nga Nuupu Mpuuga Bwanika kati senga eyo ye topic era ne USAID era abazungu era Nuupu kati senga mubitambuza mbuuza mu government ye Uganda ani abadde alisivinga ssente z'ebisiyaga Kazimba Mugalu must resign Kazimba Mugalu must resign Ekkanisa z'abalokole zo tuyina zocha kubanga abo bo bayine emputu aba abalokole toyina kugamba ku resigninga navaawo kuba ekkanisa zaabwe nga abantu baziregisteringa nga company zisana kwocha bwocha omuntu anjokere ekkanisa ya Kiganda mu Kisenyi muwo bukadde 5 buli kanisa y'omulokole nnene joyo kyempuku y'omunyaze nnene mu kibuga Yerusalemu yawo buli joyo kya bukadde 5 ku 7 tukoyo busirusiru wano tukoyo bubi wano Kakande yatuguza omunchere kilo simanyi ya milioni nya ya mitwalo 4 kilo abantu ne bagula emichere kati nalabyeko wani Kayanja yakoze beke eri emigaati yagambye guno omubiri gwa Kristo
Omugati means the bread of Jesus. Now this bread, each family must receive one. We have a bakery. Bwoba otunda migati jojja kunywera ku chai, togikulukunya ku mubiri gwa Kristo. Tobiteeka mu kutubana kutulimba. Tugamba abooluganda nakoze business y'emigati mumpagire. Temuteeka mu bungodira mwe basajja mmwe. Kayanja. Gamba abantu nti mumpagire bannaye mfumbe emigati munywere ku chai. Tokulukunyako ate kutandika kutubulira mbu ogwo mugati gwo bwengugula mu dduuka mbandidde mu mubiri gwa Kristo. Mmwe basajja mmwe. Kangende mpumbe wumbe wiki. Kampumbe wumbe wiki tugende mu kigambo kya Katonda kubanga leero ekigambo ky'olwaleero ngenda kubeera mu kusomesa. Olunaku lwali lwa Sunday ewiki ewedde. Olwo Sunday luli olutali luno naye luli kubanga tuwumba wiki kuva ku Sunday okutuuka ku Lwomukaaga. Ku Sunday lunaku kino embuuse lwesiwumbye nga ndabanga abatawera. Twasoma mu Isaya sura 11 okuva ku lunyiro olusoko tuka ku lunyiro lw'16 olusembayo nga Bayibuli egamba nti mu Bible and politics nti wakati mu Uganda wakati awo wennyini wengenda okukuza omwana alinunula Uganda. Bayibuli egamba ku kikolo kya Yese wakati awo mu kikolo kya Yese we wagenda okusibuka ensibuka we wagenda okuva ettabi nga lya mu kikolo ekyo. Ojo yagenda okutereeza ensi eno, agenda okusala omusango ogw'ensonga, agenda okutereeza ebyasoba. Genda osome Isaya sura 11 ove ku lunyiro olusooka paka ku lunyiro lw'16 ojja sangawo message ya Nuupu ne Kyagulanyi Ssentamu. Oluvannyuma lw'okufugibwa abagwira, oluvannyuma lw'okufugibwa amateeka ebbanga ddene, Katonda atusitulira omwana, true son of the soil, okuva mu nsibuka ya Yese, okuva mu kikolo kya Yese, ameze waawe ettabi eddala, ettabi erigenda okutereeza eggwanga. Bayibuli egamba awo woogenda okusanga omusege nga gwebase wamu n'endiga, naye ng'omusege tegulina kapasite esobola kulya ndiga. Woogenda okusanga nga gundi Bayibuli egamba woogenda okusanga empologoma oba engo nga yeebase n'omwana gw'embuzi, obanga erina embuzi naye nga tesobola kulya mbuzi. Olw'ettabi lino, olw'ekintu ekipya kyagenda okukuza mu nsi. Wakati nga mu Uganda mulimu ettemu ng'abapoliisi, omuntu bw'alaba owa poliisi misinde, bw'alaba owa UPDF misinde, waliwo Uganda egenda okubeerawo ng'owa poliisi akola ku lwa munnayuganda n'omunnayuganda abeerawo ku lwa mu poliisi. Ekyo kyatandise dde okukola. Kyatandika dde okukola wano mu Uganda empyaffe gye tulimu ab'enkyukakyuka. Jjo nnaku by'omulanga ku baana b'owa UPDF ne bafuna sponsor, ne bafuna omuntu abayamba nga civilian aweerera omwana w'owa UPDF. Ate so omusi babiri. Njagala kwebaza Katonda, waliwo omuntu omu Joe yampeereza emitwalo 3. Nangamba mu bantu abakwetoolodde abo bogamba abakuli obubi ennyo ku nsonga ezo, noonyayo omuntu omunaku ogu omumpeere essente ezo. Waliwo omukyala abadde mu kabokisi kange nga buli lwempulira audio ze ennaku enzita naye nga sina solution ye. Era namutuusizzaako obubaka bwe. Neyeebaza Katonda in fact yangambye yampadde n'omwana. N'omwana yamumpadde kati mwana wange. Kati mugenda gamba mbu nazaala dde abaana ebweru kati ndi kudiru ya baleeta waka. Omukyala ngambye omwana wange Kizito Shafiki kati wuwo. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo ekintu ekipya ekitandise okukula mu bannayuganda. Bayibuli kye yalagula mu Isaaya nti ogenda sanga omwana gw'empologoma nga ogenda sanga empologoma n'embuzi nga bali awantu awo naye nga tewali alya munne. Ekyo Katonda yatandise dde okikola. By the way, njagala mukyala wa Pastor Gideon Muzaale, oli pastor gwe baasibe yayogera obunnabbi ku Museveni. Nina obubaka bwa pastor naye ali mukomera, family ye sigifuna, nayogeranga naye ne mukyala we nayogeranga naye kusimuza pastor. Simu za pastor teziriiwo, omukyala nnemye okutuukako, siina watuufu wenteeka bubaka bwa mukyala oyo. Bwe wabaawo omuntu amuli okumpi amusemberedde, noonyaako nyina obubaka bwa mukyala wa Pastor Muzaale Gideon. Kubanga ye pastor ali mukomera, siina bwe mutuukako, atulinde tulabe bw'anaavaayo.
jo nayogerako ne kankaka nampa updates eziriwo naye katu labe ekyokola mukama abawo omukisa. Kwolwo twasomerako ekitabo kya Zabuli essula 37 olunyiriro lwa 35 tuwa ku lwa 38 nti nalaba omubinga agulumidde. Nalaba omubinga agulumidde ng'alinga omuti ogumeze mu ttaka lyagwo ejjimu obulungi ng'agulumidde atuuse ne kugulu naye akaseera kayita ne bayita ne munoonya nga simulaba ne bayita n'erinnya nga tasobola kuyitaba. Ekyo kyajja oluvannyuma lw'okubanga ensibuka eri ey'omu kikolo kya Uganda mwasibukamu omwana asobola okutumalirawo omubi eyali abuutikidde Uganda yonna. Omubi yabadde agulumidde mu ggwanga Uganda kugambye ko twasoma Isaya 11 ate ne Zabuli 37 okuva ku nnyiriro lwa 35 paka ku lwa 38. Olunaku olwaddako ku Mande twasoma nti tegeera okuyitibwa kwo oba okuyitibwa kwo buli muntu tusoma okuva ku level ey'omuntu ng'omuntu omu ate ne tugenda ku level ey'eggwanga oba ey'ekkanisa. Kwolwo twali mu kitabo kya Luberebere essula 12 okuva ku lunyiriro lusooka okkirirawo wonna nga Mukama ayita Ibulayimu ng'omuntu va wano ogende mu nsi gye nnaakulaga. Naye ate bw'ogenda mu ssuula ey'e13 eraga nga ate Ibulayimu bwe yali asimbula n'ey'12 n'akwata abantu Mukama baatamugamba genda nabo ate n'agenda nabo. Ebyaddako wonna twabyogera mpaka mu ssuula ey'e13 bwe baamala enkayana bwe zajja empitirivu ennyo ne bamaliriza nga baawukanye. Kasita Luti yatandulula ebigere n'ava ku Ibulayimu. Katonda n'atandika okwogera ne Ibulayimu okuimplementinga bye yamusuubiza mu ssuula ey'e12. Naye ng'akyali ne Luti n'emmere yamulema enjala yabakuba ne balemwa n'okufuna ekyokulya. Musajja wattu n'adduka okusiba ng'ali Misiri kugenda kutundayo Maama Ebeni. Yatuuka n'agamba owange Maama Ebeni kunyirira gy'onyirira eno abasajja bagenda kunzita. Abasajja bwe bakubuuza bagambe nti ndi mwannyoko. Bagambe ndi mwannyoko ng'ogusajja tegwetiba Maama Ebeni. Katonda yennyini yeeyaka okutaasa Maama Ebeni wa Ibulayimu. Bw'osoma essula ey'e12 omusajja amawulire baagaleeta mangu ewa Ibulayimu amine wa Falawo ne bamugamba Falawo waliwo omusajja azze ne mwannyina naye oli omukazi ffe bwe tumulabye agwana kubeera wuwo n'abagamba wangi nti n'abagamba mumuteekeyo nzija mumuteekeyo eri mu Serena nzije munnaye nga bateekayo Saraayi nga ono amaliriza fayiro ze ng'amala byakola byonna ng'atambula ng'agenda. Atuuka Sara we yalinga wali malayika omuwanvu n'amugamba gwe ebyo by'omanyira abantu toddayo okugira. Ate abaakola bw'ati agenda okukebera ku toolbox ng'agireseeyo. Falawo agenda okukola bw'ati agenda okusumulula ensawo okukebera nga toolbox n'agamba malayika n'amugamba nkugambye tugezaako kubaako kintu kyokola. Yagenda okukasayalaba nga toolbox agireseeyo n'amanya n'abuuza kiki. Malayika yamubuulira ekituufu n'agenda gundi wa Ibulayimu n'amugamba kati olaba gwe bw'obadde ondeetedde ebizibu. Toolbox ebadde ejjudde ebyuma kale ate toolbox njereere ebadde Katonda ono. Naye ebyo byonna biva ku kuzunga ne Luti. Katonda n'agagawaliza eyo Ibulayimu ne bamuwa ebyobugagga bingi nnyo toolbox eddemu ejjula ebyuma malayika yabbamu ebyuma. Omanyi okubeera n'ekipampagalu kya toolbox. Ibulayimu amala kufuluma Egypt akomawo. Toolbox bagenda okulaba nga toolbox ejjudde ebyuma ne bagamba bannaye ono omusajja ate alina Katonda. Mu ssuula y'e13 bwe bamala okutandulula ebigere ne baawukana Mukama n'atandika okuimplementinga ebyo bye yayogera ne Ibulayimu. So manya okuyitibwako manya ky'olina okukola. Mukama bw'aba akuyise sooka wekkaanye Mukama kyakugambye okikolenga bw'akikugambye otherwise ojja kulwawo nga tonnaba kutuuka ku ekyo ate ng'oba olina okukituukako. Olunaku olwaddako twasomye mu kitabo ky'amateeka Deuteronomy chapter 8 ekigambo kino kyenkuwa mateeka okununula eggwanga lyo kubanga bw'otyo bw'ogenda okwala bw'otyo bw'ogenda okuwangaala kubanga towangaala kubanga si gwe oli mu liidi y'ensi eno ate toyala kubanga waliwo akulimitinga ku nsonga y'okuzaala. Kati bw'oba oyagala okwala n'okuwangaala lino tteeka kwata ensi eno ogyeddize kubanga obwo busika bw'abajjajjaabo nabulayirira abajjajjaabo baakuggyako bujje naye kati ekiragiro kyakuddayo kutwala nsi yo. Soma eky'amateeka essula 8 okuva ku lusooka paka ku lunyiriro lwa 20 nga Bayibuli egamba nti buno busika mbukuteereddemu buli kintu kyonna togenda kwekwasa nti tosobola kulima kubanga ensi eyo gye nkuwadde ettaka lyayo bugagga.
ate bw'oba oyagala kubaako ky'otunda n'amayinja gaayo bugagga naye ekyo nakyo bw'oba okimaliriza osobola n'okugenda mu nsozi n'osima nkutereddeyo obugagga ensi eno ekulukuta amazzi togenda kulumwayo nnyonta kyova olumwa ennyonta kati kubanga sigga oli mu steering y'eggwanga eryo alimu akuseera amazzi mu Uganda gy'osanga ensi erimu amazzi ng'amazzi ga buseere lwaki sigga oli mu bukulembeze bw'ensi eyo bw'omala okutuulamu bw'oti bw'eppaba ekisooka ogenda kwala ekyokubiri ogenda kuwangaala kubanga atuddemu yalwanyisa ebintu bino ebibiri yalwanyisa oleme kwala mu numbers ate ya making sure nti tufa tukyali bato nga Museveni bwatutte emyaka amakumi ameka ku ntebe ya Uganda nga aziiseemu omulundi gumu oba ebiri naffe waffe kisoboka naye ffe tuziika buli lunaku lwaki bo tebaziika enkwata gye bakwatamu famire yaabwe gye balina okukwatamu Uganda yonna emirundi Museveni gye yakaziika gye emirundi gye wandiziise ewammwe wandibadde oziika bakadde bokka nga bawummudde buwummuzi beebase bwebasinga tuserebuleetinga bulamu bwabwe lwaki bba abaana baabwe bonna bakula ne bayita mu siteegi zonna bo ne bakula ne basajja kula ne bazeeyuka n'okuzeeyuka lwaki abaffe be baffe eddagala erigema bo babagemesa ddagala ki bo tebabagema oba babagema ddagala ki lwaki mu nnyumba ya Museveni temuliimu baana baafa mu biro bye tufiirwa abaana mu kugema bw'oba oyagala obisimatuka ebyo kiragiro genda okwate ensi eno ogyeddize bw'otyo bw'onooyala ate bw'otyo bw'onoowangaalanga ekyamateeka essuula 8 bayibuli ekubuulira purobulemu n'ekuwa ne solution bayibuli kyeva ebeera jjajjawo ebitabo byonna mu nsi ne Qur'ani egamba bw'oba oyina ky'otategedde genda weebuuze ku Zabbuli genda weebuuze ku bayibuli funa omusiraamu omubuuze aya yajja gikuwa aya eri mu Qur'ani bw'oba oyina ky'otategedde genda weebuuze ku bayibuli ne Zabbuli olunaku olwaddako twasoma ku myaka 4 egy'obuwambe emyaka gino 4 egy'obuwambe twasoma mu kitabo kya Exodus chapter 23 from verse 27 to verse 33 nga ekyawandiikibwa kino Mukama yakituwa mu 2 nga tuyingira 2022 ngenda kuza omwezi lumu January 2022 katono eggwanga lino ngenda ddibawa ngenda kukozesa ebyokulwanyisa nga biringa bya bulijjo naye basirikale bakambwe nnyo social media bafoot soldiers byengenda okukozesa nina ennumba zange nja kusumulula ennumba olaba omulabe ngadduka mu maaso go katono eggwanga ngenda ddibawa mwe mukole bye mulina kukola era kwolwo twayongerako ekitabo kya John chapter 3 verse 16 to 21 nga tulabula omulembe gwaffe tegugeza ne gulonda emirembe giri bye bibadde bijja bironda Bayibuli egamba mu Yokaana nti guno gwe musango nti bw'ati Katonda bw'ayagadde Uganda n'agiwaayo omwana ogu omulala agiwadde omwana kuba emirembe gyonna egiyise gize giremererwa naye aleese omwana si kubasalira musango wabula omwana ono azze okuleeta ekitangaala buli amukkiriza alokokere ku ye Uganda enunulwe agaana gumaze kumusinga automatically why because omusana guzze mu nsi ne mulondawo ekizikiza ne tuddayo mu mirembe gy'emabega ne tulaba nga Mukama abadde agezaako okununula ggwanga Uganda naye nga bannayuganda balondawo ekizikiza ne baleka omusana omulembe gwaffe gukomyewo wali at the crossroads nga neera tufunye ekintu ekifaanagana kye baafuna mu gyenkaaga mu Beni Kiwanuka ne balondawo ekizikiza ne tutambula ne tujja mu myaka gya 8 ekitangala ne kijjira mu kayiira ne balondawo ekizikiza kati Katonda n'atuleetera omwana omu nga alimu 2 in 1 3 in 1 alimu Beni Kiwanuka politically alimu kayiira ow'embogo mu bafutu soldiers kayiira yalina amaje Bobi Wine alina amaje Bobi Wine Saabayeekera yakyogera yagamba nze ndi Saabayeekera Bobi Wine alimu Beni Kiwanuka Kyagulanyi Ssentamu alimu Beni Kiwanuka mu ye alinamu kayiira n'amajege ate alimu Kyagulanyi Ssentamu atabangawo mu Uganda kati buli amukkiriza olokokera ku oyo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda bw'okkiriza oyo omwana olokokera ku oyo bw'ogaana era gumaze okusinga kubanga oyo bwe kamutanda naggwako bw'ati ne tuggwekeera nga tetununuddwa mulinde Ebeni nkiddamu
sengo omulembe guggwekerera bwe guti ne tutwenunula ku Kyagulanyi ne guggwekerera bwe guti ne mumulaba nga agenderedde bwati temuddamu kugugumuka mukole kyonna kye mukola mu making sure nti mulinda Eben. Ntegeeza omulembe gw'abaana baffe betuzaala awo be bali tununula. Olunaku olwazzeeko ne tusoma mu kitabo kya ne tusoma nti omulembe gwaffe gwe mulembe ogulondeddwa okukikola. Tebagezaako kukulimbalimba mbulwaki ate omulembe gule. No, ogwaffe gwegwo twasoma mu kitabo kya Genesis chapter 11 from verse 23. Wano waliwo emirembe ejjajja gibeerawo naye Katonda gyonna yagibuusa amaaso najjayo Ibulayimu. Omulembe gwa Ibulayimu Katonda n'atandika nagwo ekintu ekipya ekyali tukibangawo mu nsi. Era Bayibuli gamba nti ebika byonna eby'omu nsi okuyita mu Ibulayimu mwebifunira omukisa. Naye ng'emabega wa Ibulayimu waliyo Teera kitaawe, waliyo Nakoli, waliyo simanyi baani, waliyo emirembe nga bawangala emyaka 600 lumeka, naye byonna tebyakola makulu. Katonda yeerobozaayo omulembe gwa Ibulayimu Mukama n'atandikiraawo okukola byonna bye yali ayagala. Naffe omulembe gwaffe ne guba nga gulondeddwa mu nnondebwa bwetyo. Era jo twayongeddeko wano omulembe ogwo omulembe gwaffe guyina ennambiro eziri mu Bayibuli ezikulaga okununulwa n'okuyitibwa kw'omulembe gwaffe. Twakugambye nakugambye bw'osoma bulungi Bayibuli okizuula bulungi nti Ibulayimu bwe yali ava mu nsi we yali nnyina ne kitaawe gye baali eka mwokya gye yakulira. Katonda ng'amugamba nti va wano genda. Weema yagiteeka ku mivule we bayita ku mivule gyawa we yateeka weema ye we yateeka ofiisi ye. Naye era Bayibuli ekukatiriza bulungi n'ekunyonnyola nti Ibulayimu yagenda okuzimba ekitebe ku kavule. Abakanani baali bakyali mu nsi eyo. Abakanani baali bakyalimu, Abanyarwanda baali bakyalimu. Naye Ibulayimu Mukama n'amutandikisa essuula y'okununula n'okutwala ensi Mukama gye yamuwa. Bw'oba oyagala okumanya egundi ya Ibulayimu genda mu Genesis 12:6 ogende ne mu Genesis 13:17 to 18 ojasangawo nga azimbye ekitebe ekinekaneka mu kitundu kye bayita kavule. So olunaku lw'eggulo twasomye mu Isaaya essula 38 nga twagala okujjamu obulema omusajja ono bwe yateeka mu mitwe gyaffe. Museveni yateeka obulema mu mitwe gyaffe n'atulaga nti no tetusobola. Era ne batulaga nti no ffe tulina kukolebwa ku nsonga zaffe kutukolera bukolezi. Naye ng'ebbanga lyonna lye batugamba okutukolera tweyongera kuggwaawo, twongera kwavuwala, twongera kusaanawo, twongera kubonaabona, twongera kulumwa, wabula nga balaga mbu batufaako nnyo. Museveni balina ebintu bye bakola eyo mu bipolisi byabwe. Bw'oba obanja gavumenti teebereza bukyanga abantu b'ekiteezi. Nkyali omuntu omu ku internet oba tuli batono nnyo abakyalwanira abantu b'ekiteezi. Lord Mayor Elias Lukwago yabivaako dda takyayogera ku bantu b'ekiteezi. Kati omuliro gwe gwabakutte. Mbu simanyi esano, simanyi masano, simanyi ngongongong. Siri Lord Mayor naye nze nkyako buli wiiki nteeka okukola ye ekintu, nteeka okukola program ng'erimu abantu b'ekiteezi. Naye ne ssente z'ekiteezi tezinnafuluma kubanga gavumenti eri mu kwekenneenya nnyo tekola ensobi mu kusasula abantu b'ekiteezi. Naye ate ssente zibbibwa mu ngeri gy'otategeera mbu obuwumbi 6 simanyi 6 simanyi bimeka zaabuze mu Bank of Uganda. Naye wano bw'oba gw'olina okufuna bayinza okukutambuza n'obwoya ne bukuggwa ku ntumbwe. Olina ogende wa DPP, simanyi olina ogende wa Attorney General, olina ogende wa olina okusayininga biki, simanyi gundi olina okumakiwalinga. Waliwo ebintu eby'ekisiru ebibeerawo byonna byakutubba. Ne bamaliriza nga sikando ziri omwo naye nga bakulaga bekenneenya nnyo ssente ya gavumenti temala gasasulwa otambula kuba eyita mu office okuverifyinga biki naye bamaliriza nga ssente zigenze mu mikono mikyamu. Wabula batugamba twekolere ku nsonga zaffe. Tewali agenda tukolera ku nsonga zaffe. Kezekiya yafuna information eva ku namulonde wa Katonda nti agenda kufa. Nga bw'aba alina wakuddukira wala alina kuddukira wa nabbi ate nabbi yalese information nti ogenda kufa so togenda kulama. Ifa baleta security alert si wano byebizibu ebimu ku byetusanga wano.
waliwo we nagenderaawo nalinga nkyusa wano juzi okuva ekati ogenda mu USA nga bwe mwagambye we nabeera mu problemu zange ze mwatumye mbuno ndi mu USA naleka nkoze security alert nga ndese security alert ya His Excellency nga agenda MPG ne mugamba MPG Hilda Maninga akolagana n'abapolisi b'MPG bateesetese kino ne kino ne kino byonna ne mbyogera nenjogera ku kivulu kya King Saha bali bateesetese okukikolamu ekintu kakati nenfuna ebizibu byange bye nafuna nesikoma we naku nga 3 kuba nakoma Friday nesijja ku Sunday nesijja ku Saturday nesijja ku Sunday nesijja ku Monday nakoma olwakubiri naye ze naku ze namisinga waliwo omuntu omu yangamba yali ayogera ne bane ayina gundi bawa security alert za fena gundi nagamba musajja wo yaduse n'okudduka ku internet yayokezza yatugambye bagenda kuba president MPG ne bigwa bulungi natugamba bagenda kuba bomu mu kivulu kya King Saha kyabadde kisufu nnyo kubanga kyabadde kiyitirivu nnyo omwana yakubye lugogo namuteeka ku bikukujju ate ne muwumuza ye yabadde omuteesiteesi n'engamba laba abantu bo baagala bw'ojja n'oyogera nti bagenda kuba bomu bagikube tuba tuzze okugamba bagenda kuba bomu tebagikuba tuba tuzze okugamba nti abapoliisi b'empigi bateeseteese kino ne batakikola kaakati kyekizibu Isaaya kye yali alina omusajja wa Katonda azze amaze okugamba Kezekiyo ogenda kufa so togenda kulama ate amaze okubyogera ate bamugamba kati ddayo onnyonnyole nti tagenda kufa bannaye Mukama Katonda mu Uganda waliyo abantu nga baagala bwe bagamba nti bagenda kuba bomu erugogo omusajja akube bomu erugogo naye nga n'abamu abaagala bakube bomu erugogo ate nga babaddeyo bane banna Uganda Mukama Katonda wange Bible egamba bali abantu balina ensinga enkakanyavu Mukama yagamba Ezekiel abantu abo dio muzingo okalube ekyenyi kuba banna Uganda baakalube ekyenyi omuntu yagenda mu kivulu erugogo nga yagala bomu yabikenga mwali wakiri akakase nti yafira mu bomu mutabani wa Katongole je yalanga era wakanira ddala gambo uyu omwana alimba yatugamba bagenda kuba bomu erugogo bannange Bayisaya tulina obuzibu bagamba omuntu oyo omwana atulimba kati adduse yatugambye wano mbu Hilda Mani agenda kuba president obugo ku mutwe kati adduse yekwesi bannaye bantu so ulira tewali muntu agenda kola ku nsonga zaffe n'ogu tewali yo muntu agenda kola ku nsonga zaffe Bible egamba omusajja yakyukira ekisenge nayo nakola ku nsonga ze nakwata Katonda entege n'amagulu nakyukira Katonda namugamba ebigambo namugamba mu myaka egy'obuvubuka nakamala kati Mukama ngompa kati amawulire nti ngenda kufa nkyuka nembuuza Mukama ebigambo bino Mukama ontwala mu budde buno ndi mutuntu mazima ddala etuntu litandika butandise nakamala okukutuka ekiwalaata ntandika okunyumirwa obulamu bw'ekiwalaata ate ontwale nga akawalaata tekannaba nakuggwerayo mmwe mwalabako ku basajja bedda abaabanga n'ebiwalaata omanye ekitiibwa ky'ekiwalaata ng'oggyeko Museveni okujja wano najja adibaga ekiwalaata n'akifuula obusiru ndi kumutendera gwakuzza kitiibwa kya kiwalaata mu bantu abantu abedda ab'ebiwalaata bayambalanga essaati njeru sinnabazambala ndi mu bugundi zino abasajja bedda ab'ebiwalaata baabanga bassaalongo baabanga bakulembeze ku byalo ekiwalaata nga kikuweesa obwa kyeyamaani noyambala essaati njeru teri mu kantu yadde ate ng'oli ssaalongo ate ng'olina ennyumba y'amabaati nga Mukama antwalira wano nga ku sayini zonna ez'obukulembeze n'obugagga n'okweyagala nakafunako kiwalaata sinnaba kufuna linnya lya ssaalongo nkyuka ne mbuuza Mukama ndi mutuntu ng'ontwala lwaki toninze nga buzibye wakiri nyingira 12 ntegeere nti obudde bw'emyaka gyange buzibye kati awo Mukama ne bw'aba ntutte nze nnina okugenda ng'abazzukulu bange be beetikka ekkeesi yange bantwale wali nga banzija wali bantwale okungalamiza wali ku bijja by'abajjajja ng'abazzukulu bokka be banneetoolodde bwe bati 7 bagenda bawaanyisa ekkeesi yange ontwala kati ng'akaana kange ne kubanga omwana wange kati kyensobola okumulekera saati zange nnina essaati suitcase nyina amasaati musajja wattu tannaba nakufuna saati emutuuka ontwalire wano kati olwo azitereke akule yannenkana azambale Mukama lwaki ontwala nga omusajja yakwata ebigambo n'agamba Katonda ebigambo
nkuba mwaka fana nyinga Isaya yali agenda nga ne wali tewali round about tewali wachukire ekigambo ne kikomawo chuka oddeyo omugambe mwongedde emyaka 15 kati Isaya atandika okulwana ali mu wanuwe talina wachukira kola yutani na yali no kudda yasanga omusajja mugambe bakongedde emyaka 15 na yali mu wanuwe tewali wo yutani tewali stop over tewali round about kati nga ino okunoonya engeri yonna gya pretending adde yatwala amawulire nti ate kati tokyafudde tewaliwo muntu agenda kusabira sala ng'essala eri mu mutima gwo kituufu mukama atuwa abakulembeze ab'omwoyo balina bye balina okukola ku saidi yaffe mu mwoyo naye ate mmwe mukisussa mmwe abakwata ne mubafuula bakatonda mu by'omwoyo mu by'obufuzi mu by'enfuna tewali agenda kukola ku nsonga zo ebbanga lya myaka 40 Museveni yabagamba mugende mwebakenze nkole ku nsonga zammwe comparinga Uganda y'Obote n'Amini ezebbiri ozigate zibeeremu okwate Uganda ya Museveni ombuulire wa abantu we basinze okulumwa olwaliro batugamba nti emulago bawanga abalwadde n'abajjanjabi nga babawe emmere matooke na nnyama emisana ne babawe ebibala ku makya banywa mata breakfast matana mugati oguliko blue band abalwadde mulago nga baba balansingira awakawungezi ne babaleetera bogoya sumbuusa neji awakawungezi wungezi awo nga abugira bati ne babaleetera chai n'omugati ne baddamu ne babateerako omuyembe n'omucungwa ekiro ne babakomezaawo nga dayate bulungi omulwadde omujjanjabi ng'essawa y'okulya bwe kusanga ng'ozze okukyalira omulwaddewo naawe olya emmere ennaku ezo nuwa mutwe yatuteereddeyo omusawo ng'ali mu tawuli uniform ye ey'obusawo baamuyita okujja okujjanjaba omuntu ng'agenze kugula mmere kulya ng'emmere gy'agenze okulya ogula ogimanyi kikomando ng'alina akavera n'akwata akavera k'ekikomando n'akakuba mu taawo wano weppu eyamuddirira n'amukuba ekifaananyi wettu ng'omusawo dokita akutte ekigundi kyabwe kino simanyi bakiyita batya briefcase naye ng'ekikomando kimuli mu nsawo omudokita w'emulaga alya kikomando omulwadde w'emulaga ow'Obote yabalansinga nga dayate tewali agenda kukola ku nsonga zammwe mwe mulina okukola ku nsonga zammwe ne muggulu ewa Katonda gwe olina okwetuukira ekyo bwe tunaakikola tujja kuweebwa emirembe tujja kufuna bye tulina okukola musituke tukole ku nsonga zaffe waliwo kagurupu akatandise okukuba President yazigabye ebintu ebiza abaana mu masomero President yeetisse musalaba gwe gw'alina okukola olw'okuba Museveni yawamba n'okutta n'okubuzaawo abaana b'abantu abo so President obuvunaanyizibwa obwo ng'alina obwetiko olwa generation eno ey'abantu baabo abaabula ku lw'enkyukakyuka olw'okuba ye head w'enkyukakyuka alina okwetika omusalaba agutuuse Gologoosa bannange tumanyi mu nkyukakyuka tutegeera nnyo naye ate tetuyitawo nnyo ate kituufu muli bagezi mwe musinga amagezi mu nkyukakyuka naye bambi temuyitawo temuyitawo muli bagezi nnyo naye temuyitawo President nga President yeetisse musalaba gwe era byebimu ku ebyo byalina okukola n'okwetika paka Gologoosa bannaye temumukosa biwundu please alina ebiwundu ebimumala tweyanziza nnyo tugenze mu kigambo kati ntegeddeko abantu b'omu diaspora waliwo abakulu mu diaspora be baatuukiridde nga bababuuza lwaki okwekalakaasa bannaabwe ebintu bye twogera wano nga tuzukusa abantu okuba nga beekalakasa mu diaspora waliwo omukulu omu akulira diaspora eyategeezezza excuse gye yawadde yagambye mbunno ensonga lwaki tebeekalakaasa basaba olukusa ku kitebe kya Nuupu e Kampala gye basaba olukusa olubakkiriza ogenda ku nguudo okwekalakaasa naye tebannaba kufuna kuddibwamu balinda ekitebe kya Nuupu kibawe olukusa balyoke bagende olimba President yatugamba buli omu President yakwata ensi yonna n'agituddiza mu mikono gyaffe n'atugamba buli omu w'olibeera Bobi Wine nga ddirwe wali oyagala okugenda okwekalakaasa n'osooka osaba
Luwali yagala okwekalakasa Canada, US oba UK ate olukusa n'osooka n'olusaba ku kitebe Kampala. Olimba okolera mayiga. Nabagamba project ya Serunjo yali nene era Serunjo gy'akyalimu akyakola. Serunjo gy'akyalimu akyakola muku malawo diaspora. Serunjo na Mirembe Bitamazire ne Nakagundi ne Namirembe Bitamazire beewanira ddala mbuno simanyi mbuno mbuffe bwe twajja twakuba ekyoto ne tukimalawo naye era diaspora teyina kyejja kukola nga si be baliwo. Ffe tetukubangako kyoto. Nze sikubangako kyoto. Aha. Bintu byammwe bye byabalabisa. Makanganga wali yenga tumulaba. Makanganga tumulaba ticha makanga kwali yenga janna tusomesa nga tumulaba. Ticha lumbu yete yali wa kyoto yenga tumulaba. Kojo mugezi yali wa kyoto yenga akyatukulembera yenga akyatukalakata nga tukyamuwagira nga akyajja mmwe kichecha mwe wane yonga bwe mumazeewo gundi diaspora naye mwe mazeewo mweka. Amaka tugende mu kigambo kya Katonda. Mbagambye tewaliwo kusaba lukusa kuva Kampala kwekalakasa mu diaspora. Olimba. Kati wamma kugenda tubyekolere. Tugenda byekolera ku Twitter ne ku mikutu nga ne bannaffe bwe basisimuka okuva mu tulo bagende basitominga enguudo za diaspora physically. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Katonda omulungi wa tugenda mu kigambo kye kitukuvu nkukowola mukwano kosomeso igize batabani bone bawala ekigambo kyo kino kibe kiramu kigwe kutaka eddungi nga gye emitima gyaffe kibale ebibala n'ebibala byakyo biberewo. Kigambo kyo bulamu komyawo bulamu awatali bulamu. Kigambo kyo maanyi, kigambo kyo nyondo, kisobola okuzimba n'okuzimbula. Kiganye kizimbula ate kizimbe awasaana okuzimba. Mukama ekigambo kyo muliro, ekigambo kyo kitala kisala. Mukama kisale we kirina okusala mu linnya lya Yesu kasita tubaga tugenda kuba balamu. Ekigambo kyo kitukulembere otutuuse oyagala otutuusa. Nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate ne mukuba tosaanira mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza bye natusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Ensonga entwala mu ebintu bye ngenda okwogerako olwaleero biibino nga nzize okugamba abagezi ab'omulembe guno mutugyeko obusibu. Njagala muwulire ebigambo bino bulungi byabadde mu mawulire bye ngenda okuyogerako. Wulira. Martin Sempa yawayo ekiteeso nga yagala basajja bakkirizibwe okuwasa abakazi abasukka mu bufumbo bwe Kristo. Ebigambo bya Sempa bize byogeza bangi obwama nga beebuuza engeri omusumba gy'atuuka ate ku salino. Tutuddeko n'ono mu mboozi ey'akafubo okwongera okumutegeera katubirabe ebivudde gyali. Pastor Sempa, yeso. Amateeka n'ensengeke eziriwo tebimala kukuuma makana bufumbo mu Uganda. Ewali tebimala. Olabe bigandula. Amaka gali mu lutalo ng'omukenkufu asomye omusumba mu Makerere mu basoma mbabubuka asome ebigambo ebitabo ebingi. Ndaba nti bwe wabeerawo ekizibu. Owulire introduction eyo gyawadde ng'omusumba omuyivu Makerere asomye alina ebitabo bingi ku mutwe atukakasa amagezi ge. Awo we wali video y'olwaleero gye ngenda okuyogerako leero. Kubanga Mukama atuwadde ekisa mu mulembe gwaffe tetusobola kutomera kulaba nga tutomera tusirike. Owulidde wulire emboozi ya Sempa. Amakati wali waje tugenda. Bantu kasita beekubagana poliisi yekiyingira naye tulina ngabo gati wabeerawo ensonga z'ettaka. Judith n'abakooba ne Saamu Mayanja badduka n'obalaba nga bayingidde mu nsonga. Kati ettaka lirisolvudde. Ebizibu by'amaka kati nga kino kibatulwanyisa mu kulwanyisa ebisiyaga okukuuma amaka tetumanyani. Kati tulina muntu minisita akwatibwako era ngamba twetaaga nti buli Mande nga waliwo agenda mu cabinet n'atuula wansi wakati ne prime minister n'ayogera ne president n'agamba nti ensonga z'amaka ziizino. Mu biteeso by'obadde mu lukiiko wateesezza nti abakristaayo abali mu Uganda ddala abaami babeere nga mu mateeka bakkirizibwa okuwasa omukyala asukka mu omu. Lwaki? Ensonga yaffe Bayibuli bw'eba eyogera ku maka era bw'ogitulya okuva mu Genesis okutuuka Revelation eraga nti waliwo obufumbo obw'omwami n'omukyala omu nga Adamu ne Kaawa naye eraga obufumbo obw'omusajja omu alina abakyala abasukka mu omu. Jjajjaffe Ibulahamu, Dawudi, Isaaka, Yakobo,
Infa kwe tugenda okwanjula ennaku zino bwe basoma ani aleese ebirabo ku kwanjula basoma story eya Yakobo ekiri mu Bayibuli then olwokuba ffe mu kusoma kwa Bayibuli era ne mu kugitegeera tumanyi nti obufumbo obusinga obulungi y'omwami omu n'omukyala omu era nange kyensomesa era kyenpracticinga era kyenkulaakulanya naye tumanyi nti waliwo n'abakristaayo abalala bayinza okuba minority nabo nga bo bwe basoma Bayibuli baga nti nange wadde monogame nze olw'embeera zange nandyagadde okuba n'omukyala asukka mu omu nga jjajjaffe Ibulayimu Dawudi Isaaka ne Yakobo tulina nga pasita male yekibo ekyabadde akyogerera okumaliba nze sikkiriza naye mu kanisa yange naye mu maaso ga paliyamenti ngambe tetukola tteeka likugira abantu bano okubeera nga abataliiwo Kenya waliwo omwami bamuyita Abraham Wanyama Abraham alina abakyala babiri era kanisa ye esomesa nti omuntu asobola okuwasa omukyala asukka muki mwomo naye etteeka lya gavumenti limukugira okuwasa mukyala we namba 2 kati bwe mbadde ngenze maaso ga kakiiko nembabuulira nti bannange waliwo abantu ab'enjawulo kuffe naye etteeka paliyamenti esobola kugamba nti nno okubeera omukristaayo olina okuba nga olina omukyala omuweka tulina abakristaayo ab'enjawulo nenjogera bayirewe okutya kwaffe abantu abasinga wano mu Africa olw'okuba enjiri abaminsane be batuyigiriza ennyo bateeka essira kalica yaabwe nti okuwasa omukyala asukka bwomu kibi nnyo bo kulwatulaga mu Bayibuli gyesibuka mu Middle East awali jjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo era naffe mu Bufirika ensonga y'okuwasa omukyala asukka bwomu si kyekintu ekisinga okubeera ekibi kati nze nga omulowooza a Christian intellectual and thinker ngamba nti newankubadde amaka agali polygamous galimu ebizibu naye tusobola kukola tteeka okumenya amaka ago owulira olw'okuba omuntu okufuuka omukristaayo alina kubeera mukyala omu kati ekintu ekyo ngambye paliyamenti etteeka lino liteekewo omwagaanya eri abo abalala b'endowooza eyo nabo basobole okubeera n'amaka gaabwe babeere blessed bakendeeze violence tutuuka wano okukuziika bassemaka okimanyi bulungi Idrisa bassemaka wano tutuuka mu kukola ffe abasumba tukimanyi waliwo by the way reality ne bavaayo nti mukyala namba 2 mukyala namba 3 kati ate olw'okuba mu bulamu bwabwe kibadde kikwekebwa mbu abaana ba kibi tosobola kijjayo semaka takijjayo omukristaayo akulaba ssaawa zino akuze nga akimanyi nti omukristaayo omusajja talina kuwasa mukazi asukka mu omu mu byoyogedde waliwo kyempulidde ekigamba nti obukristaayo oba Bayibuli tegambangako oba terina tteeka ligamba nti omusajja alina kuwasa mukyalo omu ddala tteeka eryo liri mu bukristaayo oba ndowoozayo Bayibuli etuyigiriza nti Mukama yatonda Adamu ne Kaawa era n'agamba nti mugende muzaale mwali tewali tteeka ligamba njagala owulirize esomesa ideal naye eteekawo nti omusajja bw'aba asazeewo okuwasa omukazi omulala era erina guidance mu mateeka if a man takes another wife mwekiri toyina ono kumukendeereza kaveera olw'okuba wasa omukazi ogwaki owookubiri kati tukiraba nti kibaddewo precedence mwezi naye tetukipromotinga njagala ekintu ekyo kimanye weekiri kirimu ebizibu byakyo naye tetukikola tetukipromotinga si kino kyeŋŋamba kubanga abantu bannange babonaabona abasajja tubonaabona oyo ye pasita Martin Sempa omusumba w'abalokole wulira ebigambo bino waliwo ebiseera bye nabajjanga mujjukira ebiseera bye naleetanga secretariat nga zikwata ku marriage mujjukira ebiseera bye naleetanga secretariat nga ziri ku marriage nembabuda kye bateekerateekera marriage Sempa agambye ye wa mukazi omwe era kyawagira era kyayagala era kya practicinga naye ate atembeeta ekya abakazi abangi kati njagala kujjawo kiri kyasoose okwogera weaknesses ezaali mu basajja ba Katonda mu Bayibuli yakubuulira life bwe kyali kirina okubeera n'ekuleetera weakness we zaava n'ebintu bye baagwamu obutego bwe baagwamu bwe baawangulwamu n'ekubuulira ne repercussions ezaavaamu olwaleero Middle East eri mu kubonaabona ekubagana olwaleero okukubagana okuliwo leero amaziga agali mu Middle East gava ku kintu kya Ibulayimu kye yakola okuteekawo omukazi omulala ataali mu birowoozo bya Katonda Ismaili ne Isaaka be bakubagana mu Middle East n'olwaleero kati Bayibuli bweba yakuwa another side of Ibulayimu nga Katonda yajja n'abiyingira namu
n'agamba Ibulayimu omukazi oli owookubiri ave wano agende mugobye. Wuliriza Saala kyakugamba, omukazi ave wano agende. Kati Sempa kyali mu kugamba, agamba weakness zaabwe we baasobya Katonda ate omulembe gwaffe gubifuule etteeka tubikolere ddala mu mateeka. Nakugamba nti Bayibuli egamba nti Katonda yatonda omuntu mu ttaka. Banaye mujja kunsonyiwa omanyi embeera y'omu Amerika wano wendi nayo sinabagikwata bulungi. Bandese mu Amerika sinabakutereera bulungi embeera y'obudde wamma gwe wulira. Nakugamba omuntu yatondebwa mu ttaka. Bw'aba si Kristo kukuyamba ettaka nakuwa fomati y'ettaka nakuwa enkola y'ettaka. Ettaka mu musana lisobola okufuuka enfuufu empitirivu ennyo ne lifuumuuka mu bbanga. Naye ate enkuba etonnya ne likola ebisooto. Kati omuntu waliwo embeera we zituuka nga ettaka elementi eri ey'ettaka emusinza amaanyi. N'omusanga ng'olwaleero nfuufu ate nkyogenda okudda nga mukwafu bw'ati nga bisooto. Kati ekirungo ekirimu ekikwata ettaka lino Yesu yajja n'ayingira mu mutima gwo n'akufuula solid. Ne bakusanga mu musana ng'oli buloka ya 99 tesobola kumementuka lwa musana ate enkuba ne bw'etonnya era tesobola kumementuka. Kati Kristo yajja n'atuyamba kyekirungo ekiyingira mu ttaka ne kikwata ettaka ne libeera nga terisobola kubumbulukuka ng'ery'oluduuda. Okitegedde? Kati ne Ibulayimu baali bantu, ne Isaaka yali muntu eyabumbibwa mu ttaka, ne Dawudi yali muntu, ne Yakobo yali muntu, nga Bayibuli bw'ebyogera. Kati bw'ekuleetera weakness zaabwe, Mukama yatuuka okubonereza Dawudi n'afiirwa n'omwana, ne kivaako n'okubonaabona kw'ensi mu mirembe gya Dawudi olw'ensobi Dawudi ze yakola. Kati Sempa agamba tukwate ensobi zaabwe ze bakola olw'okuba Bayibuli ezoogerako, tuzirigolayizinge, tuzitambuliremu ng'amateeka. Kati Sempa nze nkubuuza, UPDF erina okuba nga etukuuma, UPDF erina okuba nga erwanira bannayuganda. Kati UPDF yeri mu kutemula bannayuganda. Abasajja bajja poliisi, etteeka lya poliisi eriteekawo poliisi alina okujja misana tukukwata omuntu n'agenda mu baakakiiko n'agenda ku erosi ne yeeyanjula nti nze Asiimwe Wire nzize wano njagala kukwata omuntu ayitibwa Hassani, era nga ku uniform yange kuliko erinnya n'empaayo n'ennamba ne kaadi yange. Poliisi ne verifyinga erosi ne bantwala ne nkwata omuntu oyo ne mutwala ku poliisi. Abantu be ne bajja ne bakola ku nsonga ze ne bakola batya, oba wagenda mu kooti oba wakubimalira awo kiwedde. Poliisi kyeyina okukola. Kati olwaleero poliisi ya Museveni ejja nga bayambadde obukookolo mu misana tukubali mu bijaketi, ettuntu lituntumuka, bali mu bijaketi bambadde ebikookolo, emmotoka tekuli namba plate, tebakkiriza kubasemberera, ne bawamba omuntu ne bamutwala. Kati ekyo tukiteeke mu tteeka nti eyo yeyina okubeera enkola ya poliisi, kubanga olwedde poliisi ekikoze. Olwedde poliisi byekola n'amagye bajjako namba plate ne beekapika ebintu nga balinga abagenda ku mwezi, ne balyoka batulukuka entuuyo mu bijaketi omwo ne bawunya, si be batanaaba, ne balyoka bawunya emisana tuku, n'owulira omupoliisi bwattunka bawunya, n'owulira omupoliisi bwattunka mu bijaketi azze kuwamba muntu. Kati ekyo tukirigolayizinge kuba poliisi ekikoze kibeere mu tteeka nti owa poliisi anaayambalanga ebikookolo ajja wamba omuntu. Bayibuli yawandiikibwa kubanga ebyo byaliwo for the first time nga tebalina kwe babirabira. Nabagamba bali abasajja, Bayibuli yakwata, genda mu kitabo kya Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 yalonda endagaano empya yonna n'egisamalizinga ng'ejjamu bannaggwano b'ebiseera ebyo ne bateeka mu Hebrews chapter 11 buli omu ne kye yakola mu kukkiriza nga kitandikira ku ye talina we yali akirabidde. Aberi atandika okukkiriza Katonda nga talina we yali akirabidde, Katonda tasabangako saddaaka. Yakobo ekimuleetera okuwasa abakazi abangi, omusajja yamubba ku mukazi gwe yali asasudde, yagenda n'asasula Lecho ne bamuwa Leeya. Omutima gwe nga gwagala Lecho. Bayibuli ekikubuulira kitandika kitya okufuna pulobulemu eno.
omutima gwagala Lecho naye ate omusajja amuwanyisiza muwaddemu omuntu omulala ate akitegeera obudde bumaze kukya nga yeebasenereeya ekiro kiramba agenda okutuuka agenda okebera bwati abaana baali bafaanagana n'agamba bannange waliwo abantu abakola bi TikTok ebyo ebigundi ebyo abalongo oli ayina mukyala we mulongo naye mulamu we ye yakyadde balina kodi zaabwe ez'ewakazi ze basanyukasanyukamu awo amuyambulidde agize biki ate agenda okutuuka mu kisenga mukyala we ali mu kisenge ate no mu kiyungu alese akoze amawano n'atunula n'agamba kino ekintu oli namugamba my twin sister Yakobo kyamugwako Yakobo yali asasudde Rachel ne bamuwaleeya omutima nga gwagala Rachel still n'agenda n'omutima gwe kye gwagala naye abazadde ne bamugamba fe wano ogenda kukola bwoti problemu n'etandikiraawo kati ate Sempa agamba tukiwandiike tukiteeke mu tteeka ate munnange essimu obeera osikulolinga ogenda okulaba ng'ebintu obiraba nobakatoba kati oba ndaba biki kwegamba bannange tulokoka naye amaaso tegalokoka essimu zaffe zaagana okulokoka tezirondamu bintu bye zireeta era banaye mutusabire tulina problemu nnyingi essimu nazo zirokoke mukama tuterewo ekintu nga essimu zaatula obulokozi ne zibako ebintu bye zituleetera ne bye zirekayo ne banaye zireeta ebintu era mwe abalina zi password ezeekulisaayo beera mwegendereza ng'okola password okola password kunazaalawo okuba ku simu yange omwana nga yafaanana maama we n'amumalayo wamawulira omusajja obulamu ne bumukyankalanako obulamu ne bumukyankalanako kati ate ono Sempa agamba ebyo byennyini bye tuba tuligolayizinga ebintu ebyamuviirako n'obuzibu omwana we first born gwe bayita Ruben n'ayagala maama we omusajja yatuuka ekiseera ng'ayina akawala akato omusajja Yakobo akuze ayina akawala akato ke yayagala abakazi ne bakadaama baabwe Bayibuli ekulaga weakness Yakobo we yagwa togwawo kubanga kyatuuka ku Yakobo for the first time wali tewaliiwo storage ayinza kusoma nga waliwo omuntu gwe baali azaamaanya n'asasula ono ne bamuwooli kati tetuddira weakness zaabwe ate kuzirigolayizinga naffe tuzitambuliremu tuyina kubuuza okwagala kwa Katonda olubereberye kwali ki nkugambye ensobi ya Ibulayimu n'olwaleero abazzukulu abaliwo kati yabalemu okusolovinga ulira waliwo abantu ababaddewo ebbanga naye nga tebatugasiza temutugasiza nga twatandise abo bonna bayogedde omu ku omu nga obufumbo bwabwe bwe bwajja butalantuka Bayibuli ekuwa n'ensonga Ibulayimu yali mu bizibu bya kuzaala talina mwana Sara n'amutomeza wakati mu kwagala ate baali banoonya ku implementinga kisuubizo kya Katonda kyali tekibangawo Katonda kusuubiza muntu bakirabireko nti ogumiikiriza otya ntambule ntya nga ne yatambula kisooka ku Ibulayimu yali experiment y'okugumiikiriza okulinda ekisuubizo kya Katonda kati baatuula ne Sara ne baagala bagobe ekisuubizo kya Katonda bayambeko Katonda okukireeta era Sara agamba agende ewa Kadaama gwoba onzaalira omwana omuleete era omwana teyali wa Sara kubanga ne Sara kye yayagalamu teyakifuna yagamba oli azaala omwana omuleete tekiriyo kyagaana immediately kyaleeta problemu ewaka era Bayibuli egamba omwana gwe nakusuubiza si yoyo owange gwe nakusuubiza ali mu Sara Ibulayimu yali tamanyi bwe balindirira kisuubizo kya Katonda kubanga kyali kimutuukako for the first time nga talina wasoma ebintu byonna byatukotingidde ebiri mu ndagaano ebyo ebitabo Musa mu kitabo ky'okuva Musa kubanga Musa teyalaba ku Adamu Musa teyalaba ku Nuwa Musa teyalaba ku Ibulayimu Musa teyalaba ku Lutti Musa emirembe egyo gyonna teyagirimu Mukama amuwa buwikisa bwe yamuyita ku lusozi n'amugamba jangu yamubuulira ebigambo Musa n'awandiika Musa yawandiika ekitabo ky'olubereberye kubanga ba Adamu bonna baali tebawandiise ba Ibulayimu bonna baali tebawandiise era tebabirekaawo naye Mukama yatuuza Musa n'amubuulira ebyaliwo olubereberye lw'okutonda kw'ensi
Musa yatuyamba okutandika okutuwandikira ekitabo ky'olubereberye n'ebyalimu mu mirembe awo mu mboozi Mukama gye yamubuulira kubanga Mukama yamwawulako namugamba jangu ku lusozi n'agenda ennaku 40 n'addayo ennaku ameka mu gundi eyo nga Mukama amuyita yali amubuulira ebintu Musa n'asamarayizinga n'awandiika ku ebyo Mukama bye yamubuulira n'awandiika ekitabo ky'olubereberye n'awandiika ekitabo ebitabo ebyo byonna ebiddako ebitabo byonna okutuuka ku Yoswa byonna Musa yabiwandiika olubereberye okuva ekyabaleevi okubala ekyamateeka ebitabo byonna ebiryawo byonna Musa yabiwandiika nga Mukama yamuzaayo emabega mu kutondebwa kw'ensi n'amubuulira bwe byali n'amubuulira olusuku Edeni n'amubuulira okutondebwa kw'ensi ennaku ziri ezasooka ebyetabulatabula omwoyo okumaamira ku buziba Mukama asunirako Moses abituwandikira otherwise tetwandibitegedde kati Katonda bw'atuyamba n'atubuulira weakness z'abasajja abo ze baakola ng'abantu bwe bagwa mu butego kuba ye yali generation ezisooka ng'ebibatuukako for the first time. Omuntu bw'oba oyina omuntu we yagenda ebweru ne bakola ku by'okugenda kw'omuntu omulala nga naawe kati ogenda kuvaayo ojje obeera oyina gw'obuuza n'akubulira nti eno mu America bw'oba ojja jangu bw'oti ne bw'oti bino ebiseera bya winter jangu ne jaketi gulayo ekijaketi ky'otandikirako gula sokisinga za kotoni gula ekintu bwekiti nakugira bulungi nnyo kubanga ye akubuulira kye yayitamu kati ate ye lwe yagenda nga talina gwabuuza yagenda mu winter ng'ayambadde vesti Katonda afe kati Ibulayimu baali mu winter nga bambadde vesti for the first time kaakati ffe Katonda atuyamba tulabire ku Ibulayimu tugenda mu winter nga tutegedde twambala tutya mu biro bwebiti kubanga waliwo Ibulayimu atubuulira bye yayitamu kati ate ye Sempa agamba ebintu Katonda bye yavunaana bali kubanga Mukama yavunaana Ibulayimu namugamba n'omukazi ave wano kale omwana azazze kamuwe omukisa agende ngenda gumuwereeri naye ave waka wano wabula Sempa atugamba kati tusikire ate ebyali ebibi byabwe Bayibuli yawandiikibwa faba omulembe guno ky'ovola tujja kuba tetulina kwewolereza kubanga buli kyoyitamu oyina gw'osobola okibuuza mu Bayibuli n'akugayidinga bw'osobola okiyitamu naye Sempa bw'abadde atandika okutwewanirako atandise atugamba nti ye muyivu intellectual ate thinker era ayagala ebyo byonna bibeerenga biteekebwa mu tteeka kubanga yayogedde tosobola kusinga kigambo kya Katonda ekirala lwaki obiwagira nga tobikola tugambe nti oyagala kuwasa mukazi mulala otugamba otya nti gw'osapootinga mukazi omu ekirala bw'ogamba mbuno obufumbo okusolovinga ebizibu by'amaka kuwasa mukazi mulala okakasa omuntu yenna bw'aba alemereddwa n'awasa omukazi omulala akigwemu bugwi nti alemereddwa naye toteekawo bantu kubateeka mu comfort zone nga bali mu kumenya nnono ya Katonda kati ekyawandiikibwa kikino kye tugendamu mu Bayibuli kubanga waliwo abantu abatumenyera obwerere nga mubaddewo ebbanga ddene naye nga temulina makulu leka nsooke mu ekyo Bayibuli eyogera ku Yesu nga New Adam bwe baba nga bannyonnyola ne mu Bible school mu school of ministry bakunnyonnyola nga Yesu New Adam bannanga ekintu ekikulu mu biro byo kwe kukola omulimu gwo gw'olina okukola mu butuufu Ibulayimu Adamu yawangaala emyaka 93 naye Adamu talina ligase Adamu kyaliko kiri ekintu eki nti ye first muganda ye Adamu era abantu bonna mu nsi bava mu Buganda first muganda ye Adamu yeyo ligase yokka gy'alina mu myaka 93 gye yawangaala talina birala bisingako awo Yesu najja n'awangaala ku nsi emyaka giri wakati wa 33 awo kubanga Bayibuli egamba bwe yatandika okuweereza bw'onogenda mu kitabo kya Luka bw'onogenda mu Luka essula 3 lunyiro lwa 23 Bayibuli egamba nti bwe yatandika okuweereza yali yakamala emyaka 3 n'aweerereza emyaka nga 3 n'ekitundu gye yamala mu buweereza Yesu n'agenda olwaliro yeetisse ensi yonna etambulira ku yo oba oyagala oba toyagala tewali lunaku luzibanga erinnya lye teryogeddwa buli vivi livunnama ne limusinza wakiri muogereko nga mukubagana empawa ng'onaawakana nti si mwana wa Katonda ng'onaagamba nti n'omwana wa Katonda naye mwenna nga mumwogerako ninaku ezo nalabako puroguramu emu ku gundi ku daawa ku TV y'Abayisiraamu abavubuka baatula ne bagamba kati okukuba abakristaayo bano
tusooke tubajjeko nabbi Isa tumulete kuba nabbi Isa yali musiraamu era n'obusiraamu bumuyina. Nabbi Isa musajja muisiraamu, okitegedde? Nabbi Isa musajja muisiraamu nga abasiraamu batusomesa ku Isa nga musiraamu. N'abakristaayo bagamba nedda Isa mukristaayo mu myaka 33 yafuuka ye n'agenda. Ada mu myaka 93 talina ligasi. Museveni ebbanga lyatufugidde talina ligasi. Omulenzi azze mu mwaka gwa 2020 n'alonkinga ekibiina 2020 mu gumu n'ayingira n'agenda avuganya n'akwata obuyinza. Buli lulimi e Uganda luteekwa okwogera ku Kyagulanyi waakiri muvume mu myaka 3 Kyagulanyi abikoze. Ensi ziri mu kumusomako. Waliwo akatabo ke nalabyeko kaliko engeri gy'osuula dictator agwatya. Bakuleetera Kyagulanyi sentamu social media and foot soldier theory. Katabo kalina volume bweti. Gutabo bweguti. Ensi zitandise okusoma okusuula bafutu okusuula ba dictator. Gwe kozesa ebintu bino wammanga. Bobi Wine theory ngerimu foot soldier theory and social media. Naye nga Museveni awangadde emyaka 9 mwaga talina ligase. 93 talina ligase. Kati basempa mutuuse ekiseera mufuuse ba Adamu temwina makulu. Naye njagala osooka owulira ekitabo kino eky'omubuulizi essula 12 olunyiriro lwe 12 paka ku 13. Abavunula Oluganda balina engeri gye baawewula ebigambo ebyo. Ndusomye mu Luzungu. Wulira. Ecclesiastes 12:12. Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body. Gwe sempa watwewaniddeko mbw'osomye ebitabo simanyi biki simanyi oli wakabi oli intellect osomye ku Makerere University. Bayibuli egambye kakati mwana wange kansoke nkubuulire kino ekintu. Tokkirizanga abasajja abo okukusirwaza olw'okuba baasoma. Ebitabo ebingi bituukesa ne bifuuka obusirusiru. Ate ebitabo ebingi bikooya omubiri bikooya bwongo. Uwuliriza mwana wange nkubuulira. Ebitabo ebingi omuntu takwewanirangako kubanga alina ebitabo bingi. Abantu bwe basoma ebitabo ebingi bituuka ne bifuuka obusiru. Sibagaana kuweerera baana. Sibagaana kuweerera baana. Mubaweerere basomeko. Naye ate si kusoma kutuuka. Mutuuke n'okutuuka ku excellent eva ku Katonda. Mukole n'amateeka agammwe olw'okuba mwasoma nnyo nga mwasoma busiru. Bayibuli egambye ebitabo ebingi bikooya omubiri bikooya obwongo. 13. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments. Kati mwana wange mmaliriza bwenti conclusion. Ebyo byonna eby'ebitabo tebiriimu makulu nyweza ekigambo kya Katonda. For this is the whole duty of men. 14. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it's good or evil. Wulira ebigambo bino mwana wange. Wulira ebigambo bino mwana wange. Katonda bw'anaaba abuuza tagenda kubuuza bye wasoma Makerere. Bw'omala okuba ng'osomye nnyo tewabanga weekikujja ku kigambo kya Katonda kubanga Mukama Katonda agenda kukubuuza ebyo bye wakola ebimanyiddwa oba ebitamanyiddwa ebyali mu nzikiza ebyakwekebwa byajja okukubuuza byokka. Sulemani yagamba kino kyakugoberera Katonda bw'omala okusoma ennyo oba osomye busiru oba osomye magezi tovanga ku kigambo kya Katonda kubanga ebitabo bingi Bayibuli yakimanya nti waliyo abayivu abajja okujja okutujja ku mulamwa nga basempa olw'okuba mbu asomesa Makerere simanyi mbu yasome Makerere simanyi mbu n'asumbe Makerere alina ebitabo bingi era kyasoose okutukubisa. Yesu yagamba mwewala abantu abo abatungisa amatanvuwa ne bongera ku mafula kutaali gaabwe ne batambula baweebwa ebitiibwa olw'okuba batungisizza amaganduula. Era abyogeredde mu maganduula ayongereko ekitiibwa okulaga Pastor Bishop sempa aleeta obusiru abututeekamu. Katonda agenda kutubuuza bye tulina kukola mu layini ye si bye twasomye Makerere. Muzze mutiginye eggwanga nga mujjako ebintu ku nsi nga mutujja ku nnono ya Katonda. Muzze muleeta amateeka nga mutujja ku nnono ya Katonda. Abayivu be basinga okutembeeta ebisiyaga batuuka n'okunyola Bayibuli. Abasiyazi banyola Bayibuli. Waliwo ekyawandiikibwa ekiri mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula 18 ne 19. Bayibuli egamba
Bayibuli egamba nti Katonda yagatta emmeme ya Yonasaani ne ya Dawudi ne beeyagala nnyo. Yonasaani mutabani wa Sawulo yali ayagala kutta Dawudi naye nga batta omukago nga bayagalana nnyo. Yonasaani n'atandikanga okuwa Dawudi secretariat eziva mu State House n'awonya obulamu bwe. Abasiyazi bagamba mbu ekyo Bayibuli kyegamba mbu nno kitegeeza mbu Dawudi yali ali ebisiyaga ne Yonasaani. Ekisiyaga Bayibuli etubuulira ebisiyaga mu Sodoma ne Gomora ne mu bitabo ebyenjawulo. Olowooza kyaliganye eki Bayibuli okutugamba nti nno Yonasaani ne Dawudi baali ebisiyaga? Oba Mukama yasaanyaawo omulembe gwonna olw'okulya ebisiyaga? Ate Bayibuli etugamba etya nti Dawudi alina omutima ng'ogwa Katonda ate nga yali ebisiyaga? Naye mwe mutuyita basiru, abayivu be bajja ne banyolanyola Bayibuli ne batuleetera obusiru bwabwe. Bayibuli egambye bw'eti. Bayibuli egambye finally mwana wange towulirizanga abaasoma ebitabo ebingi emakerere. Kwata ekigambo kya Katonda kye kigamba, kuba Mukama byali kubuuza eri gye tulaga ebiri mu layini ya Katonda byakubuuza. Tomunnyonnyola mbu oli scientist. Tagenda kubuuza kintu kyonna kiva mu chemistry. Agenda kubuuza watambula otya mu mateeka ge. Wulira nga mmaliriza. Soma bulungi ekitabo ky'Okuva. Osome ku story ya Musa. Musa bw'abeera e Misiri nga bamaze okumujja mu ttosi, bamaze omutuuma erinnya Musa, bamutute mu lubiri akulidde wa Falaawo. Bamuwa best education mu ggwanga lya Misiri. Ne bamuteekateeka okubeera crown prince ow'eggwanga lya Misiri. N'afuna obukugu ne training zonna eza buli kika militarire, academically and in all aspects. Nga musajja wa maanyi nnyo diplomati ate nga mulwanyi. Musa Mukama bw'atuuka okumugjayo ng'amaze okutegeera nti si mu Misiri, n'akakasa nti Mwebulaniya, n'alondawo okugenda okubeera ne banne abonere wamu nabo. Obwo bubaka mbubuulira nnyo wano. Mukama kye yasooka okukola ku Musa ng'ayagala okumutuma omulimu gwe, yasooka n'amuggyamu ebitabo bye yasoma mu Egypt. Bayibuli egamba awo we yasitukira yali akamala emyaka 4. Bw'akwata Omumisiri n'amutta n'amunyiga n'amukweka mu musenyu ne baagala omusiba, n'adduka n'agenda e Midiyaani. N'agenda e Midiyaani n'awasa omukazi omukuusi, I think ye President Iran, ye Kuusi. N'agenda eyo n'amala emyaka 40 nga Katonda amuteekateeka ng'amuteeka mu training eyiye ng'amugyamu obusiru bw'emakerere. Katonda okutereeza Musa yamuterereza emyaka 40 okumukakanya omufuula fuutu soja. N'agenda omusajja abadde ku mutendera gwa crown prince, abadde ame commander. Nkugambye bw'ogenda mu byafaayo ame base ez'amaanyi ne academic gundi academy z'amagye eziri mu Egypt ez'amaanyi. Genda osome ebyafaayo byazo historically Moses ye yazizimba. Obukugu bw'amagye ga Egypt okubanga ge gasinga mu Africa buviira ddala ku mwana gwe bayita Musa eyabatendeka ye yasetinga peesa eyo. Naye Mukama bwe yali amutuma ebibye yamutwala e Midiyaani n'amutwala ku ttale n'atandika okulunda ente. Eyo Mukama gye yamusanga n'alaba burning bush. Nga Mukama amaze omugyamu obusiru bwa sempa n'amukomyawo nga futu soja. Era eyo message njiwa mmwe abali mu kwenyooma. Lubongo ya Secretary General yali asomye kubeera diplomati okuva ku Harvard University. Twatulanga ku message, twatulanga ku desk emu. Wala banayi mu Harvard University mbuno batula ku desk naye bannange. Naye bangenda kuvaamu ddebunjako. Kati kuba mwaka fana nga abana ku Harvard University batudde ku desk emu. Kuba nze nali ntudde wano mu Harvard nga ndi wano ng'ono Lubongo ya. Nga Lubongo ya diplomati. Kati futu sodia adusa bigereku bwaba wakugasa Uganda Mukama yamuwanulayo mu Harvard University na bamu mu bafutu soja. Omusanga ali mu ovulo. Omusanga ali naye ekyo kyo wali okirowoozezaako nti omusajja gwe bali balowooza diplomati Mukama yamujje wa Farao n'amuleeta n'amufuula futu soja.
n'akwata omulamuzi Lina Zedriga n'amugjayo mu bulamuzi bwa Lina Zedriga simanyi UN diplomati n'amufuula futu soldier woman omusanga adduka kuba yambadde ovulo mukama asooka bajja mu busiru bwe basoma mu bulamuzi mukama asooka n'abajja mu obusiru bwe basoma mu Harvard n'abaleeta n'abateekamu ekike namulabye ejjo Lubongo yali mugundi akuba kuku omusajja yali diplomat from Harvard University. Mukama tagenda kubuuza bya Harvard University bw'aba akutumye okugenda okununula Uganda asooka n'akuzzayo ku mutendera n'akusuka bulungi n'akujja mu Harvard University n'akuleeta bulungi bwatu n'akuteeka ne high tower. Awo Katonda n'asooka n'akuteeka awo n'akuteeka mu Akireo n'ayongera kuka najja n'akufunya bulungi nnyo okuva mu Harvard n'akuteeka mu mugongo gwa Gaddafi. Bino ebintu bye tulimu bya ddala. Bw'oba oyagala okumanya nti omulembe gwaffe nagwo gulina Musa eyakulira kubanga kati ebya Musa kyali kisoose kubeera ku Musa. Kati Lubongo yabwatulyamu olukwe talina we yeekwasa nga Musa waali. Olw'okukkiriza Lubongo yabwe yakula n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Faraawo n'alondako okubonaabonera wamu ne bannayuganda. Lubongo yateyalibadde ku kkubo ng'adduka nga yambadde ovulo. Lubongo yasobola okuweebwa obwa Ssaabaminisita mu gavumenti ya Museveni. Mukama yasooka n'amugjamu obusirusiru bwa Ssempa n'amuleeta nkugambye maama Lina Zedriga omulaba n'ogaba naye omukazi agenda kufa ogenda okulaba nga adduse nga aleese emmotoka ogenda okulaba nga maaka dereva wa president nga alinnyewo omuliro naye nga Lina Zedriga adduka district 3 Lina ali ku Misinda adduka Lina Zedriga ku myaka gy'aliko. Mukama yasooka n'amukwata n'amuzza buto njagala ogenda olaba ekifaananyi lwe basooka okutwanjulira Lina Zedriga. Wabula maama Lina wa Mansonyi waleka nsomesa ebigambo bino bitegerekeke. Njagala oddeyo mu butambi olaba olunaku lwe batwanjulira omulamuzi Lina Zedriga nga akulaga emyaka alinga ayingira mu 97. Kati genda olabe Lina Zedriga gwe tulina alinga agenda okutuula senior 4 next year. Oyinza ogamba ali mu senior 3. Amaanyi agakola ebyo bagajjawa Mukama bw'akuyita akuwa n'ebikozesebwa nkugambye genda olabe Lina Zedriga. Omulamuzi yali akola mu UN simanyi diplomati simanyi akulira bitongole ki simanyi bitongole ki Mukama yamufunya n'amuleeta n'amuteeka wamu ne Sharon wa Bobby n'amuteeka wamu ne ani Olivia Lutaya. Oba mukazi wa Olivia Lutaya oba amanyi oluzungu oba naye alinga nze oba Sharon amanyi oluzungu oba alinga nze naye Lina Zedriga bw'abeera mu bafutu soja abakyala Sharon bw'amugamba nti toyongerayo kigere takyongerayo Sharon kasita amala okusensinga n'amugamba nti Lina kyakola. Mukama akwata abantu n'abajjamu obusiru bw'abasempa tetugenda kukusikira busiru bw'abasempa. Bayibuli egambye mwana wange nkukuutira bw'omala okusoma ebyekisiru ebyo by'osoma teweerabiranga etteeka lya Katonda. Kwatanga etteeka lya Katonda kubanga ebitabo ebingi butaliimu. Lina Zedriga byakola kati Mukama bye yamutuma okukola si bye yasoma. Lubongo yabyakola kati si bye yasoma. Bye yasoma Mukama si bye yali amugambye yali asomye busiru. Mukama Bayibuli egamba nakumanya nga tonabumbibwa mu lubuto lwa maama wo. Kati gwe wadde mbogena n'osoma ebyekisiru byo naye Mukama bw'aba akuyise n'agamba kati ogenda kukola wano wulira eddoboozi lya Katonda ojjawo obusiru buli bwe wasoma Makerere Mukama byakutuma. Lubongo yabyakola si bye yasoma. Ssennyonyi bye yasoma si byakola. Kyagulanyi Ssentamu yali muyimbi. Naye ekiseera bwe kituuka ekyokukuleeta okukola Mukama akuleeta ne training nga ndala kati Kyagulanyi yali omuyimbi ye commander in chief mu ggwanga Uganda. Yalina uniform esinga obulungi, yalina abamajja abatukula, bonna baba beekubye perfume. Museveni alina abasajja abawunya. Bannanga aba SFC bawunya. Kakati bibyo biseka. Mwa SFC muyigo okunaaba ne UPDF. Muwunya Museveni akasajja ka Museveni kawunya obukadde konna nakalabyeko Tanzania ne gundi ne Kadaga. Nanaye ennaku egenda kutta Museveni.
bamukubidde ekifaananyi Tanzania ekitaliimu kweditinga. Va mu bya Uganda be bamuteeka kamera eri simanyi ne bamuteeka eri ne bamukolamu bwe bati ne bamugera bwe bati ne basooka ne bakyeditinga ne bateeka mu kaladi bamuteeka mu fuluta bamukubye ekifaananyi ekitaliiko fuluta muganda wange. Kigozi bannange bane bakamera bannamawulire b'e Uganda mulina ekizibu ku mitwe. Mwana na mututuntuze emitima tulabanga akasajja akagumu. Tanzania bamutaddeko nga taliiko fuluta. Ate kwabadde kuliko walufaali. Tekwabadde walufaali fuluta bannange bw'olaba Museveni. Mukama wala tulowoozaako ng'obudde bukyali dootu wa Kyagulanyi.